Tubaniriza mu program nze nga bwendaba akawungezi akolunako olwaleero bobanga gyoli budde bwa kawungezi nga mmwe abawangalira mu buvanjuba bwa Afrika saako abali emitala w'amayanja obudde bwammwe bwanjawulo waliwo amukumwe nga bukedde abajapani ndowooza bo kati olunaku oluddako bwe baba tebanaluyingira batubanga nga balukunukira banaatera okuluyingira nga banaatera okuluyingira kale nno yonna gy'osinzira okubanga otulaba ate ng'owuliriza okuyita ku Impact FM mwe bali kutweyungako mwe bali kubeera kweno program nze nga bwendaba lunaku olw'Essande ate era ng'eddibwamu wano ku Dream TV BTV ku lunaku olwa balaza obudde nga bukya tuteredde ate twongereyo ensonga buli ajja wano mu program eno ayogeranga bwalaba okusinziira ku nzikiriza ye oba ku ddiini ye kale nno nsaba tubawulirize ngenda bawa eddakiika emwemu buli omu ababuuzeeko twagala okuyozaayoza njagala okuyozaayoza bannaffe abayisiraamu mwe bali kusiiba era ndowooza kati Allah ndowooza yagenze dda mu kkomera akasajja n'akata yakatadde kubanga abadde akasibyo omwezi mulamba emirembe kabadde tekalina kale nno bwe mulaba oba oliawo ebikolwa ebiraga nti birimu akasitaani omanya baakatadde zisa busolo nnimbye wanye nula mu kamera obuuze ku bantu bagambe bannimbyo ngambe munene dda ssebo leero olimbye nnyo ate nze kuwa mulanzi audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd mwenna abandaba n'abampuliriza mwenna mbayozayoza kutuuka ku Eid Mubarak naye ekisigaddewo era ekiyimiridde ekijja okututuusa wonna we tulaga n'okuwangula byonna byetusabye swala era abasiraamu eswala kubanga ebintu byonna byonna byetubadde n'ensinza yonna n'entendeza yonna byetubadde tutendeza mu kisiibo ejjudde bugule mu swala zetusaala n'ebigambo byonna byetubadde tusaba Katonda bijjudde bugule mu swala gyetusaala tusaale swala okubeera ku ttahiyatu okutuuka ku ttahiyatu esembayo byonna byetubadde twenenya swala ebikola ki yeba biri mu swala n'olwekyo mutasalenga swala ate nga mumaze okusiiba ekisiibo ne mugamba tetujja kusaala ekisiibo kyaffe ye Katonda ajja obbaasama bwalamula kijja bagamba nti musiibye poteya wabula eswala okubeera ku ssubi okutuuka ddala ku eshaayi ezo zokka paka lwova ku nsi eswala yejja okubanga buli kimu kyonna kitugendera barabara kale ono mukulu kyambuuzizza kiddemu kati okuba mbadde nkya ntofaayo kasoma z'okubuuza semalu tubalamusiza nnyo basibo ne banne abatuwuliriza eddoboozi lyalaluseemu katono naye tusaba mutugumiikirize Semalu Lwasa David kuva St. Luke's Chapel Mulago Specialized Hospital wansi wa Church of Uganda tubaagaliza okulaba n'okuwuliriza okulungi. Mulumba naye ateredde kansabe ababuuzeeko. Mbalamusizaako mwenna abalabi baffe abalungi gwali eyo yonna gy'osinziira okubanga otuniza Dream TV BTV awamu ne Impact Radio akawungezi k'olunaku lwaleero njagala okweyozaayoza okuva mu byonna by'obaddemu mu kaseera kano n'oba nti okkalidde okugeza njagala okwebaza mukwano gwaffe Maaka awo tumukunde eziroobwe akola okubanka awo mulabi waffe nno chairman naawe omutumiranga katulaba mulabi mulungi nnyo tumukunde Maaka mulabi wa programu eno era atwagala nnyo ffenna nga bwe tubeerawo awamu ne mukulu Lipoto awembaale nkutumiddeko nnyo Haruna Mugalula eziroobwe kuva ku Victoria Church manyi nti naawe okkalidde kwoli bannambalala batulaba nnyo
era balabi baffe balungi family y'omugenzi Badru Kavuma esinza butagitumira kubanga webali bali mu Idi kati naye era bava kwogerako nange era kwe tuli tubalaba kati tebalina shughuli yonna batulaba so namwe abatulaba mwebala okuba nti mutuwabula mutukubira amasimu ne mutubuuza ebibuuzo ebituzimba mu programu eno Katonda batuweera omukisa. Okay. Kale oyo ye mulumba mulokole ndi musajja mulokole. Yesu yajja n'atulokola nange nandokoleramu ekyo tekyeganika n'akamunaka ndi musanyufu ate ku lwekyo. Tebirina webikwataganira ati mwana wange kati ate bomboozi ebyo banga ayagala okusabulula lamanzani ekyamulesa tuli mugandaalo osona nnyo empaka chairman yakusobola. Bassebo ne banyabo nze Sonko Charles okuva ejjokolera mbanirizaako mwenna abalabi n'abawuliza programu eno ate nabonna abatwala obudde okuweeteramu ssente abagula amanda abasasula amasannyalaze mwenna tubeebaza era nze ndi wano olw'obutume bw'omukristu mu programu eno njirimu Sonko nga obutume bw'omukristu nti bw'omala okubatizibwa n'ossibwako emikono neweeyatulira osaanidde okubeera nga obulanzi bwo obusaseredooti bwo obukulembeze bwa kabaka ebintu ebyo bitambuza byonna kati ndi wano nze nga bwe ndaba ate bambi nentumirako nnyo abo abanyiigira waliwo abanyiiga olw'okuba ntuula mu studio muno ate olusinunga n'abakatoliki naye mbatumirako nnyo mbakiraba bubi oba bakukwatirwa bujja mbakiraba bubi omanyi olwekuba tubeera mu programu ezifaana bwe ziti olinaga kati lwaki abeera mu balokole kuba waliwo ebisobooza ng'ono bwe yayogera ku Kyayuda Taddeewo ne balumwa ne bagamba anoonyaayo ki Bikira Maria wengayaza ne bamuvuma ne bambi abanyiiga olw'okuba kubanga Mukama atugamba nti etteka erisinga obukulu kukola ki kwagala awo nno nzijano lwakwagala naye temunyiiga naye abanyiigira kubanga kino ekiseera kyakutabagana kyakuwuliziganya nesande tukuteyaakuna kale tuleme kweyisa nga Abafalisaayo wabula tubeere beetowaaze Mukama bampeera omukisa. So abanyiiga bano wejjokolera banyiiga lwa ddiini oba nga bo anti nagamba eriyo abaagala eddiini okusinga Katonda. Chairman abatulaba nammwe abatuwuliriza ku mikutu gyonna egya media eno mbanirizaako erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omwezi guno kumpi guweddeko tugenda okudda wano tugenda kudda mu mwezi mulala naye twagala okuba mbawa amawulire nti Amaani kati atereera Mukama bw'anaaba ajambye ku Sunday jja twandiba naye inshallah agenze atereera. Njagala okutuusa okulamusa eri Dr. Joseph Serwadda oyo nno mulabi waffe namba emu era akola kyonna ekisoboka okulaba nga tulabika era nga tubeerawo. Ekyo nno kirungi wabula nina okunyolwa waliwo omwami yaneegombesa nnyo kyenamanyakukko okusooka kumulanga yasoma mukulu naye n'abeera mu mawulire n'abeera ng'avudde kuno abadde akolera Voice of America ayo gwe bayita Shak Sali eyavudde mu bulamu bw'ensi na Allah manyi ye mutugumbuzi
Allah yamutugumbudde yamufiisiza kale abakufiisa n'okutugumbula yamufiisiza okuyita mu kutugumbula kubanga yakufa yakutonda butonzi era amuvumbagidde si yamuvumbagidde yatuuse mu kufa mu myaka kaakati mu byonna okuvaawo kw'obulamu engeri y'okuvaawo kwe gwe bw'oba ogitapuse oba kuvumbagira kutugumbula kutemula byonna tubalira Allah ye yakoze ekyo yatugumbudde kale nno abadde munnaffe wano ate nga wa munnayuganda talina nsi gyabadde tatuukamu abadde interviewing abantu bangi Abamerika bapresidents naddala aba South Africa yonna babadde programu eyo straight talk Africa abadde agikolera ddala bulungi nnyo era nsuubira bayinza okuba nga tebannafuna asobola kuddawo mu bigere ebyo gyagenda nawulidde naye bwasobola gyagenda agenda okubeera wano nakolako ne gyagenda ebbanga ali genius atekeyo ebiwandiiko byasaba bamusabe bali Abamerika bali mu kugamba si alina okusaba bamusabe badde nga nti abavuganya mu nsi mu Africa bangi abayinza sirowooza ekifo abadde munauganda baagala munauganda bo banoonyera munauganda kubanga si paapa n'amala agenda mukama yamuwonyeza yakomyeyo Allah yamusimatuse naye toyinza gamba paapa yasimatuse Allah nti ojja kuzzaawo wamala Museveni sidde mu bwa paapa banoonya muki kaakati nono omunauganda yagenze balina kunoonya munauganda kaakati bo be banoonya gyagenda ate ekirungi ali mu Amerika ali kumpi nabo akati bwe boogera bwe twogera wadde njogera Luganda balina science asobola okuinterpretinga kiki kyenjogera bali placing gyagenda bo bennyini oba si ekyo baneebuuzeeko ebimukwatako mbimanyi gyagenda nze twakolako naye programu bwe twavaako kuno programu eyo tewali agisobola ey'obwengula twali ne gyagenda so asobolera ddala bulungi yetumulabyeko emyaka emitono ennyo abamu tulabira ddala nti kyetubadde tulaba mwoli kuba naye tubadde tulaba yagenda asobola otuula mu ntebe eri bulungi nnyo tekiba kyetagisa nti munnayuganda yabadda anti tonoonyezanga walala amaloboozi gammwe bajja era balina tekinologi yajjadda sekineetagisa ate nti bannaye Abamerika nzire mu luzungu bamanyi era basobola okuinterpretinga bulungi nnyo byenjogedde babayita intelligence ani intelligence ani aga amagezi ge bakozesa AI ekirala ekyabaddewo katini nnyo era ndooza katonda oba alamu ye yasiimye n'aleeta ku luno amatabanga manyiivu ne musisi yabadde erimu yanima Thailand bino bwe bibaawo ndowooza byongera Allah yaiginiyalinga wali ebintu byonna Allah musiraamu katonda mummwe aba Bayibuli byanjawulo kubanga katonda si mutugumbuzi nga Allah
lwakuba musirise that is the gund kyekituufu zisabusolo ali mu kwennyamira yenyamira kita agabo gabiswa dakita asanyuka busanyusa kumunanywera omwenge nigoga nze ndaba ku kigambo ky'enkuba eyatonye mu kibuga teyatonye mu kibuga wano enkuba ebadde etonya nebulaayo eyo yonna yonna tubadde tulabanga omuliro musisi embuyaga bijja bibaawo mu mawanga agatali gamu kati wano ebbanga yo omusana gutwokedde ebbanga ddene naye ekyo kisinziira nti oluusi mu ntereeza y'obutonde sizoni emu bwetwaliza ekiseera nga ebadde erudde sizoni endala nejja wabeerawo enkyukakyuka era olaba nti embuyaga yatandikira eri mu kalangala naye n'olwokuba nti n'ebyobutonde nabyo bitoowoddwa awaali emiti kati waliwo binazi awaali emiti egy'obutonde bagitema tegiddawo manda kati nekino ekya kibuga kyaffe engeri gye bakiri nti kiri ku busozi ate eno wansi downtown biko planning y'ekibuga kyaffe okuva emabega yonna kize kitambula naye okwongerako ku population n'abantu abaze beeyongerako abatu planningidde okukiteeka ku mutendera omujja tebakyusizaamu nze kubanga nzijukira edda we baali bazimba awali mukwano gundi awalingedde wabeerangawo UTC basimiranga ddala nga waliwo ebbumba lyennyini ettozi naye olw'okuba nti oba kiri mu butateekerateekera ggwanga lyaffe tetulina bantu bapulaana kitegeereka kubanga tutulana mwowina ekibaddewo ebiseera ebyo nga bazimbye ku mwala niweberawo akuwulira nti waliwo okukoonagana kati omanyi wali tubadde tutunulira watulinawo ekijjukizo kyaffe bakibawambyeko ebyo wonna katwaba bazingiza balute wonna naye ng'otunulira abantu babonaabona naye nowulira oba yinginiya w'ekibuga oba Lukwago oba bano be bateekawo bagundi onoolemu okutegeera yasigaza bijoojowe kaakati awo wali ekizibu nti kati enkuba yagenza okutonnya enkola y'ekibuga kyaffe nkadde ingiryalingi pulaani yonna yonna nkadde kati bambi enkuba bwe yagenza okutonnya niweewuunye ekkuba eryakamalokkolebwa wano awapya pulezidenti we yaggulawo ne wajjula okutuuka ku ekyo kati kitegeeza nti oba emyaka gino egiba giddako ng'eggwanga baleete abasajja abayinginiya nga bano abasomye tubamula abasajja balowoleza eggwanga abasomye muno mwebali kiri ekigambo ky'olidde obadde otegeeza nti tulina bateekerateekera ggwanga bategeera oyakyo obadde olina egyokiryalyamu awo tetuyina bateekerateekera ggwanga lyaffe mu kulumirirwa kubanga bategeera naye tebalumirwa bawa byanjawulo waliwo oluusi kati olaba omukulu ono omukyalo ono ayayaana ku by'okugoba enguzi mukyala Betkamya yayogera nti singa essente ze balya wana enguzi ate abazijja be baba bali mu gavumenti bennyini singa essente ezo zibanga zitaasiddwa zisobola ate okubako kyeziwanirira netwewola na ssente zino zibakola ki kati tutunuulira yino gundi egenda umeme ne twatandikiddewo dde be twaliko emabega naye owulira bigenderera kati olaba nti singa abaddewo emyaka giri gyonna tiwumeme gibaddewo nti waliwo ne planning eteekerateekeddwa abantu beeyongeddeko enteekateeka weeri okugitegeera naye ku kyamataba abateesiteesi baffe okulumirwa emyaka gino egibadde gyeyongeddeko tewabadde kipya kyekizinga nti mu butonde yadde bukyuse naye tewabadde kipya nnyo okulabika nti ensi yaffe eggwanga lyaffe erumiruga nti waliwo ebikyuse waliwo ebyeyongeddeko bazimba mu myala bazimba ku myala mapeto station we bagazimba kwegamba olaba nti ebintu ebifaanana bwe bityo kati ne bano banakubuwa balabala bagenda okubajja ne bekkiriranya nti ofunye kapoloti kasente entono nabo mubafunire ebizibu kale sebo ku nsonga eyo enkuba eno yadde yazze abasinga ffe tulumbye ebisenyi nze wali waffe okuwattendo wembeera wenviiramu olutobazi abayindi balututtaawo simanyi oba bewakisobi bwanika yazigaba oba gavumenti yekola etya naye olunaluna tulina omugogwo ate ekizime ze nalabye nga n'abadrive sefule bano abaali bataddewo ebino ebyokupima emmotoka
bazimbira ddala mu mazzi awo gavumenti yazimba mu mazzi kati kirabye ddala nti tuyina nteekateeka erumiriwa ggwanga lyaffe omukatuliki munyiivu nedda temuntwala eyo mukeere mwagenda enkya mukeere mwagenda ku Uganda nedda nze omukatuliki njagala omwegattako okumwebaza eggwanga lyattu Uganda lyeggwanga erisinga okuba eddonyi mu kubaga amateeka agasobola okuyamba naye teriteeka mu nkola mateeka geribaze mwe mugamba eyabadde nteekateeka amazzi okubaawo awo gagende eri abantu mubende ebadde eriyo emiti n'ebirala naye kaakati bajja ne bagwa ku miti ebibira ne batema kati enkuba eno lwatandise okutonnya be basoose okufuna obuzibu ng'ate babadde mu kyeya ne weebuuza nekyavudde ku ki kubanga baatema emiti ne bookya amanda nga gavumenti era batefaayo naye ekyazze nagenza okuwulira ng'ate abatuuze abafunye obuzibu ebitooke ebiki gavumenti mutuweereze emifaliso obuwunga kaakati ekyo gavumenti bwewulira nga babasaba emifaliso babasaba obuwunga be baali balabanga emiti bagitema akalaga nti Katonda mwali babonereza lwa bujeemu bwammwe busiru Katonda ali babonereza lwa busiru bwammwe kiriwo ekiti banna katono nnyo ku nsonga nze njagala muleetemu Katonda wammwe kuba ndaba abantu banase okufuna ku maanyi Allah yakoze agalyawo ne Katonda wammwe moderator n'abatuwuliriza n'abatulaba kwegamba Katonda tanafuye kuba Katonda yawa amagezi yawa abantu ne bazimba omwala guno kati nga ogwa Lubigi baguzimba bulungi nnyo naye ate abantu ne beebuza amagezi agagogola omwalo ogwo ate nga ssente weeziri kati amazzi bwe gazze eno ne gatuula agandibadde gayitawo buyisi ne gagenda mu kitoogo kati twagala kusaba tubeere nga twagala eggwanga lyaffe nga twagala bwayisa osabani osaba Katonda gavumenti kubanga wenaku okyalikusaba gavumenti wano yagamba akaveera kabi akaveera kabi nga gavumenti yekiyimbirira naye sirabangako kaveera kaziyizibwa nagenda okubeera nga nti ate waliwo akaveera akapimibwa nga ate ako kakkirizibwa kati ogenda okulaba emyala gyonna ekisinza okuwooza emyala n'emirala nga gijjudde ebiveera ate abakulira gavumenti eno be bannannyini mafakitole g'obuveera nsaba mmalirize ekizibye Lubigi nfuufu nze njiraba kuba mpita ate obucupa ate obuveera kale n'obuveera n'ebicupa naye nze bwe mba ndaba nfuufu omuggo ogwo bagugoggole tetujja kufuna masaba bwayise n'eri ebuyala eri terwaguddemu ebuyala wali terwaguddemu mumugga mwennyini tusanyuse ku bantu waliwo abayimbidde abasiraamu mubaraka kansooke n'olunyiriri luli mu buwulizi 7:29 luga nti laba kino kyokka kye nalaba nga Katonda yakola omuntu nga balongoofu naye bo ne banoonya bingi bye baagonja. Katonda yatuwa amagezi gonna agakola buli kyonna ffe tugeebuza. Njagala nkutegeeze tosobola kugamba tojja kusaba Katonda omwala n'obucupa n'obuveera nga gw'obuteekayo. Njagala nkubulire tuba tutambula ng'ebikutiya n'ebikutiya babikutte babisoola mwala kati amazzi go gatambule gatya ng'ekkubo lyago gw'ogobyewo abantu mbwokola ki kubanga gwe chairman LC5 n'ab'obutonde akakiiko babawadde ki essente amuyindi najja n'akola ki mwana wattu era nagambye kakibatuukeko abayindi ekintu kyabwe kyakubye ekitaka kyagudde era n'ebirala bigenda kugwa kubanga olutobazi lwolumanyiddwa lubeeramu mazzi lusengejja amazzi era amazzi we gaali era ffe tugamba amazzi
gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Kakati bwe baba bwegate ekkubo lyago weeriri kasita gw'oliyingiramu okujjawo ng'era okoze magezi nti amazzi gano ng'agala gabeere bwe gati. Kaakati ekyokubiri nti abantu baffe balina ekizibu, buli kintu balina gwe bakisonsekako, buli omu bajja. Kaakati gwe bw'oba ng'oga gavumenti mbimbi tugironda londa endala twaweebwa eddembe, naye abajja bululu ffenna olugira nga tubuyiweyo. Kaakati tuddemu tuyiweyo obululu awagwanidde tubuyiweyo. Ojja otokyazeeko naye Katonda mumuggyemu mu mivuyo gyammwe. Abantu abawansi bano abagamba gavumenti nzibi, gavumenti yeŋŋamba nti nno kati ejjinja libeere lya kitundu nga teriwera. Tugula obusawo bwa kasooli akawunga nti kakiraaga 5 okapima nga ziri 48. Katonda era yakugamba olumonde alimu ebiki ebituli mu ndebe nti bakuguza ndebe nga tewera. Katonda era yabikola. So ffenna tuli batabangu ate batya kati onabbira wano. Tulina babbaasa mu masomero balinamu abaana nga 200 baasa awo olumugoba omwana adda wano oyo naye mu kitabo taliimu naye ng'asoma. So ebyo byonna Katonda yabibba. Mpa akantu kange nakino twetaaga okima tujja kisanga ekyo producer mpaka video mulumba muveeko mukwase ku district leta ka video producer bana ba yes. Assalamu alaikum 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 sanyu katili kutta assalamu alaikum bwe tobawulidde mbalabye era mbawulidde naye ate ekyomukisa omulungi essalaamu gye bakubye si eyaffe abasiraamu yanjawulo eyaffe eyo eyabo ekyo kiwaani kya salaamu aleikum era mulimu abatugamba naye lwaki bwetuba tolya salaamu tekola ki temutuddamu bambi salaamu mugitoola bubi eba yiyo ku bubwo era nsobola balinga musiraamu nane mugamba salaamu aleikum omusiraamu wange nti ozozemu agudde eddala oba ava kunywa kalizoosa akenge kabona kebaita walaze kazi mukunywa salaamu eyaffe eri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne mukuyimba we mujiyimba naye kakati obanga oyagamba salaamu alaikum eyo yabwe eyabwe yakuyimba kwabwe ne mukuyimba ne bwe muyimba bwe muto nga bwogitodde bwe mujiyimba kakati tolaba soko ndio bwe muyimba musira muyimba ala kizo okuyimba oyimba naye akaba muyimba nga bwogitodde bwe muto bwe mujiyimba kakati sebo tagala bali mukuyimba sagala kujimpa ati kamuti wetu tujiyimba bali abajiyimba kyekiwaani kyabwe era balabira ndooza ku nabbi Isa wano mu Bayibuli Yesu yagambira ng'asanze 12 nga beesibidde mu kisenge yagamba assalamu alaikum eyabwe ya Isiya ya Yesu siyene yaffe eyagamba assalamu alaikum naye Yesu yasanga abayigiriza bonna yabagamba assalamu alaikum eyo sebo ya kikristaayo kitegeeza Yesu amaze omwawula Isa Yesu yenyini yatola salamu eyo salamu alaikum Isa yagitola tiyagamba nabbi Isa yagitola Yesu nabbi Isa yagitola bati nze bagambye mu Bayibuli
Okay, so Yesu wa Bible wanjawulo ku nabbi nkijje mu Isa. Bible sikijje mu Qur'an. Isa yagitoola Olidi yagamba salamu alaikum. ate Yesu Olidi oli mutabangufu. ati mundu takyabo Bw'ongamba Isa ate Yesu sagala kungamba nti ate amalusu ate dokoli. Nedda ssebo amalusu kakati mu Bible kanyambeko mundu takatono sebo nsonyiwa bwagambye nti eyo salaamu y'abakristaayo yabakristaayo nga Yesu bwe yagitoola eri abayigirizwa baali beesibidde mu kisenge nti ate Isa ye yagitoola atyo omusiraamu kakati ssebo ewaffe yagikomya mu kkubo kakati ewaffe Isa agamba wakun mubaraka aina ma kuntu ye Isa n'agamba nja kuba wa mukisa wonna we nnaabangani ate mu Kurani teyatulaga salaamu ye salaamu gyakubira ki emirembe watya bali ababadde bayimba bo bategedde nti abasiraamu abali betuyimbira bino bye tuyimba Allah byawulira gwe bye muli mu bapatiikako tabiwulira ate bannange bo ne bagonza ennaku zino obutambi buno butandise okufulumya bwabiwaani sagala kubakweka bwabiwaani oli ajja nawaane kati nga bali abakazi abajja okugamba nti kati ebyo biwaani kakati bannange batuliza nabatulaba kati biwaani bannange bijja kujja bikyali era bwonna kutyoboola busiraamu nakufa ebya busiraamu mukiwulidde salaamu aleikum salaamu yanakani yanjaga si salaamu ntuufu ekintu kyetulabye wali mwami Abdulkadir Samusula agambye nti salaamu tebeera bwete naye abamu twasoma obusiraamu n'amateeka gaabo okumu isiraamu salaamu erimu emiteeka esatu aya egamba nti faidha huyitum bitahiya fahayyu bi ahsani minha aw rudduha bwe bakubuuzanga nga bakulamusa n'ekiramuso ddamu ng'oyo bwakubuuzizza oba gwe okusingawo kuye kale salaamu emiteeko gya esatu bano bakozesezzaako ogusooka omuntu asooka okujja ne salaamu alaikum gwaddamu nodda wa alaikum salaamu wa rahmatullah oli naga salaamu alaikum wa rahmatullah addamu noga wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh kakati bano bakozesezza ekitundu ekisooka ono kyagamba nti si ntuufu salaamu si ntuufu katono nnyo nga tebannakuwa muzinda salaamu mu busiraamu tubuulire ekituufu ng'otya Allah wakava mu busiiba eteekulwamu emiteeka emeka tya Allah salaamu kasooli yagamba salaamu aleikum naye gamba nga nti waalaikum ate bagamba salaamu aleikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naye kakati bano gibakoze si esalamu y'ekisiraamu assalamu alaikum bali mu kuyimba yakiwaani ate kogamba ekitegeeza muli kugegenya obusiraamu mwagala kubufuebya kakati otegedde otya mukimanyi waliwo omusajja omu mulumba waliwo omusajja omu yagamba nti kozi tusala bisimillah tiye yagamba bisimillah nokolaki tomujja kulya kintu nga tekisaliddwa ku linnya lyaki lya Allah omusajja n'agenda ateeka ekitambala ku mutwe n'akwata akabizzi n'akatunuza mu kibula n'agamba bisimillah owulidde kati ate oba Katonda akugambye nti tolya kintu nga tekiriko linnya lya Allah naye omusajja bwati buli yakola naga nti oba linnya lya Allah ti akabisi kankasale mu linnya lya Allah ebifo ebyo obusiraamu tetukyabyagala era temubireeta bannange twegayiridde abasiraamu tuli bagezi era tulaba obubaka bwa Sheikh Mufti Mubajje olwaleero bw'abadde ku muzigiti omukulu abamu bwe baaganya okugenda
kusaala ng'ate yalina obbasaazisa baganya okusaala gamba twaganya okusala nze sina gwange gyosaalidde nze nsalya wagwaffe gwakabulamu kakati eyo gye baaganya abamu okugenda nga baga si mufuti waabwe kuba ate agenda bongerayo emyaka 15 kakati agambye nti singa kisoboka gavumenti ewere tiktok nkipulidde ewere tiktok nti mmwe muwafatu enfu bamashini abatamukkiririzaamu bawafatuwa eki enfu ne balaga ebiragiro ebifu kubanga muli balimba nnyo kale omusajja tubamanyi tubadde wano essaawa zonna ng'abaga salaamu aleikum abamu bagamba nobuga salaamu aleikum neddamu walekum kakati bali bayimbye mbalaba nga si basiraamu okulaba kwange tekulyambadde yadde akakofi naye bayagalizaako abasiraamu ekisiimo babakulisa olwarabu ate nga bamanyi nti bwonooteekateeka kaako bajja kukola ki kusiima naye ate bano sina kusiima chairman bajja kutegeera babaga nti tubagaliza emirembe olabye nti babawadde emirembe basanyukeko nabo ate bano banyiiga bunyiizi bawafatuwa mbweyo salaamu yakiki yabidongo tekkirizibwa lindako nze njogera muwafatuwa enfu Allah takyogerangako takigaanangako atali musiraamu kutolera salaamu gwate ogambye mbweyo yakikristaayo kulujejemo kujeja Allah ye tatujeja sijja kumanya nti katonda njeja atujeja kubanga kwabadde kujeja buliriza atwegaana kubanga ffe tuli baana be ba Allah naga nze sizaala kagabanga omusajja omutamiivu eyegaana bazadde ffe yali ewaffe eri omwana najja okumubuuza bulungi taata olyokuzi gwe gwani tize muwalawo yanze sikumanyi batazaala bwati bweyaganze sikumanyi naye nga muwalawo eddala nno oba yali atamidde anti kyekugamba nakati Allah yali mu mbeera etategeera okugamba nze sizaala ate si ye yagamba majini gegogera takigambangako mwe muwafatuwa enfu gagambye tiktok ziveewo kwama omuwerawo enfu talina we yagambiranga nti sizaala wano bwe twasoma aya ngega nti nze ndi muntu buntu temukola ki n'ogigaana yino 46 producer Jintere gyetwasigala nayo wewafatuwa enfu nensonga mufuti yakikkiriza anti ayegambye tugisome wabula chairman okoze bulungi okuleeta mufuti mubajje saba mufuti mubajje tunulira nze Sheikh Abdul Kadir ekintu kibaleese mu Uganda ekya Black Friday Black Juma ekigambo ekyo mukimulowoozeko mwenna bagiyite Black Friday Black Friday luba lunaku lwa juma lwaffe lw'abasiraamu naye ate lwaki balise black ate nga olunaku olwo lukulu nnyo erifu ab'eddiini y'obusiraamu ekyo nakyo mwenna mukirowoozeeko sigamba nti obangamba kibuli ng'abakakola mukadde wabula bamase mwenna bakulu Black Friday ekyo mukole eki mukitunulemu kitereezebwe mu ggwanga muno abantu batandise okuteekawo obwonoona eddiini yaffe kamba si ya bulaka siridugavu Hajar Aswad temujja kumanya ki kyagifuula Aswad naye kakati nemugamba Black Friday olunaku akati lujja kubanga byonna muleeta kwagala kufeebya lunaku lwa juma luleme kuba nti luli twahiri lutukuvu tunula wano olaba Allah ono ali mu kwogera wano ebyo bya white oba bya black
Allah wuno naye ayogerera mu biddugavu abantu balage ku screen nekamba enyukuta teziri mu black kyekitali mu black ziri mu kadawulo kala anamwemuyo bagitadde bagambe gwe Muhammad nti mazima ateekako n'afuna nze ndi muntu nga mmwe watumibwa gyendi nti mazima Katonda wammwe ali omu kale muluŋŋame okudda gy'ali mumwegayirire okubasonyiwa ebibi byammwe n'okubonaabona okuli kubagatta Katonda n'ebintu ebirala. Kati olaba Allah alina gy'atusindika eri Katonda omulala gwe yaba atusonyiwa ye tasonyiwa. Aya kuba Luganda tululaba bagambe nze ndi muntu ani gwe bagamba Muhammad agambe nti mmwe Allah abagambye ye muntu naye mugende mukkirize Katonda wammwe abasonyiwe. Kati gwe nojjo fatuwa endala luli yali tagirina yino yazze nayo ana mwemu mukaaga gikebere bulungi bwe nkomawo bwe tukomawo okuva mu kuwummulamuko oginnyonnyola okusinziira ku Allah ono ayogerera mu biddugavu wano mu Korani yo. Katono nnyo abatugoberera abali ku Impact FM saawa ziri 11 tereze essaawa yo katudde n'ekitundu ekyokubiri ekya programu eno nze nga bwe ndaba.